Omukulu Fred Kajjubi Lumbuye aleetedde Bungereza okubanga ebaako ekipapula kibakuntumye kyeweereza Bambega ba Museveni. Gwe yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kw'oli tugamba bugambi subscribinga onyige n'akakade updates zonna eziba zigenda maaso mu ggwanga Uganda mwattu obeere nga ozifuna bulungi nnyo ddala. Yeesa amawulire mangi ageetooloolera ku mukulu Fred Kajjubi Lumbuye naye ng'ate mu mawulire gano kiyambye nnyo bannayuganda naddala abali mu diaspora okubaako ebintu ebimu bye bazuula era nga mu bintu bino mwe muli abantu abazze bababega. Abantu abazze bababega era nga babegera Museveni. Owulira abantu abali mu diaspora y'e Bungereza kyaddaaki bo bafunye ekiwandiiko kibakuntumye ekyabaleetedde okuba nti buli muntu asuspectingibwa okubeera mbega wa Museveni basobole okuba nga bamuwaayo eri obuyinza kubanga ensi nga Bungereza tekkiriza bamafiya mu nsi yaayo. Ffenna twalaba ekyatuuka ku Fred Kajjubi Lumbuye abakulu ab'enjawulo naddala mikwano gye egyamuyitanga ku bubaga naye omukulu ono yali tatera genda mu bintu ng'ebyo paka bwe bagezaako omusikaasika to an extent nti bategeera ewuwe era ne bamulyamu olukwe. Omukulu Lumbuye n'asobola okuba nga abamafiya bazuula ewuwe ne basobola okuba nga bamusalako bubi nnyo ne baba nga paka kati bakyamuwambye. Owulira mpaka kati nga bakyamuwambye. Owulira so n'abantu abalala ffenna tumanyi n'omukulu amanyiddwa nga Kabuye Boston naye mikwano gye mwe mwali Bambega abasobola okuba nga bamuwa obutwa buno Mukama Katonda azabibye n'asobola okuba nga teyafa naye sikini ye yatandika okuba nga eyubuka ng'epiringibwa off kitegeera. So mu mbeera eyo nabo basobola okuba nga batandika okwetangira Bambega ba Museveni era nga abegattiddwako diaspora yonna bagezezaako okutandika okupiininga obogezaako okunoonya baani ababegera Museveni era nga muganda wange kasita bakugwako bakutwalayo butwazi mu mbuga z'amateeka ezifuga ensi eyo kubanga ensi ezisinga tezaagala bamafiya mu nsi zaabwe. Oggyeko zino ezaffe nga Uganda ezitalina buzibu oba omuntu kibanda oba kibbo tebakubeerako na buzibu paka ng'olina ky'okoze naye ate ziri ensi tezaagala spies omuntu yenna ayitibwa mbega. So mu mbeera eyo Bungereza yo yabawadde liwe ne bagamba bwe basupootingamu abantu naddala abantu abeefuula bambega oba ababegera Museveni abantu ng'abo baba handing over to the authorities zisobole okuba nga zidiiringa nabo kubanga ekyo ekikola kimenya mateeka oli mu foreign country ate ogezaako okukola ebikolwa by'ekimafiya. So mu mbeera eyo omuntu yenna ng'oli mbega wa Museveni ng'oli mu diaspora gezaako okuba nti naawe weetereeza kubanga essaawa yonna kasita baggwako muganda wange ogenda kifuwa okizza munda. Ensonga ezo mwandizeesonyiye abali mu diaspora mba mwagenda kukola mukole byammwe wabula muve mu bintu by'okubega kubanga mujja funa obuzibu. Naye nga ffe ku Progen Media zino ziba updates biba byetooloola ku social media mu ggwanga Uganda bye tuba tukutuusaako naawe osobole okuba nga mu kirasi obeeramu oba otegeera ebifa mu ggwanga. Likinga commentinga oba oli mpya ku eno channel osubscribinge onyige n'akaakade.